Praise Byamukama w'emyezi 3 nga yazaalibwa n'ebituli 3 ku mutima yafunye essuubi ery'okuba omulamu oluvannyuma lwa bannakyewa aba Second Chance nga bakulembeddwamu Peter Mpagi okubawa obukadde 10 okusobola okulongoosebwa mu ggwanga erya Buyindi. Bino bibadde mu mulago ow'okubiri mu UEB zone ekitongole ki Action for Disadvantaged People bwe kikwataganye n'ekya Madina Foundation okusobola okusakira abaana bano abatawaanyizibwa endwadde y'emitima. Ssaalongo George Ntambi okuva mu kitongole ki Action for Disadvantaged People ekiyamba ku baana abatawaanyizibwa endwadde y'emitima wano mu ggwanga agamba buli mwaka omuwendo gw'abaana abatawaanyizibwa obulwadde buno gulinnye ng'ate batono nnyo abafuna omukisa guno ogw'okugenda mu mawanga ag'enjawulo okulongoosebwa. Ya millions 10 tusobole okusaba okutwala omwana ono Praise e India era next week India genda mutwala twekola enteekateeka abe ng'ava wano ng'agenda. Abo abaana be bamu ku baana be tulina abangi abeetaaga obuyambi. So nebaza nnyo aba Second Chance of Life okutwesiga ne basobola okutuwa kyeke egenda okuyamba omwana ono okutaasa obulamu bwe. Nkakasa nti nga bwe twetaasiza abaana abalala ne Praise agenda kuba mulamu era ajja kuwona. Ntambi asiimye aba Second Chance olw'okuvaayo ne badduukirira abaana bano ne basaba bannayuganda abalina obusobozi okwatagana nabo okudduukira abaana bano. Nenkubira abantu bonna omulanga bannange muveeyo tuyambe abaana bano. Abaana bano bangi bwe batyo tebalina busobozi. Kati nga mama Praise yafiirwa bbaawe talina waasula nyumba asula mu muzigo ate n'omwana n'azaala omwana nga mulwadde wa mutima. Omutandisi w'ekitongole kino Mpagi Peter ng'ali wamu n'ekitongole ki Action for Disadvantaged People bakwasiza Nabuuma Margaret n'omwana we cheeki ya bukadde 10 ez'okumuyambako okumujjanjaba mu ggwanga erya Buyindi. Nabuuma Margaret mama w'omwana Praise Byamukama annyonnyodde embeera omwana we gy'abadde ayitamu n'asiima abazira kisa bamudduukiridde. Kubanga afunye obuyambi okutwala omwana wange okulongoosebwa India. Alina ebituli 3 ku mutima, emisuwa egimu tegitwala musaayi, ng'ate n'omutima teguli mu kifo kituufu gulina okubeera. Naye nebaza Katonda olw'obuyambi obumpeereddwa. Mukama nsaba abawe omukisa. Bamulwadde essaawa yonna abeera mulwadde. Abeera mugonvu nga mulwadde buli kaseera. Naye nebaza Katonda tufunye obuyambi mu kutwala omwana we India. Kisakye Tekira yakusakidde eggule lino lwa KTV Amalindirire.